Yes, microcheck 1-2 nkulamusizaako nnyo mukwano gwange. Kakati nno mukwano gwange gy'otabadde, Chief of Defence Force Muhoozi Kainerugaba lumukeeredde bukyanga lubanga lwa mmindi. Azze aggulanga ebifulukwa ebitali muntu gye bivuddeko ne kuno yaggudde ekirimu omuntu. Ku posti z'agenda maaso n'okukola n'okutwitinga ng'agenda maaso n'okutiisatiisa abakulembeze abali ku ludda oluvuganya gavumenti kakati nno lumukeeredde. Omu kuba activists Senkabirwa yagenze maaso n'okudemandinga actions nti wabeerewo ekikolebwa ku General Muhoozi Kainerugaba bamukwate era bamuggalire bwangu ku lwa posti z'agenda maaso n'okukola ku mukutu ogwa Twitter ng'agenda maaso n'okutiisatiisa abakulembeze abali ku ludda oluvuganya. Wuliriza, lwaki Senkabirwa avuddeyo n'akuba omulanga n'ateekawo embeera ng'era ng'ayagala Chief of Defence Force Muhoozi Kainerugaba asibibwe? Jjukira ono si yasoose okuba ng'akulitisizinga ku nsonga eno eya General Muhoozi Kainerugaba okukwatibwa. Tukimanyi bulungi nnyo Leader of Opposition ow'ekibiina kya National Unity Platform, spokesperson w'ekibiina kino Jewel Ssenyonyi azze agenda mu maaso mu Parliament ng'adimandinga okukwatibwa kwa General Muhoozi Kainerugaba nga bagamba nti ebintu byagenda maaso n'okukola n'ebyayogera bimenya mateeka era amateeka gaba gamukwata gatya. Bino byonna bingenda okubeera nga nkulaga nga nkulambika osobole okuba nga omanya obuvo n'obuddo obwa constitution eyateekebwa mu ssemateeka w'eggwanga Uganda. Articles zonna eziri mu ssemateeka ezamendingibwa ezikugira ebikolwa Muhoozi Kainerugaba byagenda maaso n'okukola byonna mu ebiri. Era w'obitunuulira gwe abimanyi oyinza okulowooza nti amateeka tegakitinga wano mu ggwanga lyattu Uganda. W'otunuulira ebintu ebigenda maaso mu Uganda oyinza obbiraba nga buli kintu kiri opposite olw'ensonga nti no tebipracticingibwa nga bwe birina kukolebwa. Engeri gye bifollowingibwamu si engeri gye birina okubeeramu. Buli kintu mu ggwanga wano kyesulise. Oli ku Yugi Update TV gwatanatuyungako nkutegeeza nti kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko obeere nga naawe obeeremu kuba abagenda kubanga batweyungako. Gwayagala okujja mu comment section ekintu kyangu nnyo sooka otweyungeko n'oluvannyuma ojja kuba osobola okuaccessinga comment section naawe ojje wamu oteeseganye wamu naffe. Abali mu diaspora ntegeeza mu abali Qatar, Oman, Dubai, Saudi Arabia, UK, Canada, Russia, Asia, abali mu America, abali mu Brazil mwena mbatumiddeko nnyo, South Africa, Kenya, mukola kyamaanyi nnyo okwekumira ku mayengo gano aga Yugi Update TV. Era mmwe banankyukakyuka mwena togwamu ssuubi omulamwa gw'oliko toguvaako kubanga sosolya waataffe okimanyi bulungi nti atuuka ku lyengedde. So ebintu si byakupapa nedda wabula ebintu byakulemerako kulaba ng'otuuka ku kintu ky'wali oyagaddeko okutuukako. Robert Kyagulanyi Ssentamu yabagamba wano jjodyo ly'abalamu nti bannange wetutagezaako nnyo kwakivinga kigendererwa kyaffe bino byonna bye tukoleredde ebbanga bijja kulabika ng'ebitabangawo kubanga mu nsi teri recognition eri kubanga muntu ya trial tebagibala. Teri bwe babala trial wabula babala achievements gye mukoze. Kati so bannayuganda kitegeeza ki mu nsonga eno mulina okwebeereramu musobole okuggusa ekintu kye mwatandika. Mulekeraawo okuwereŋŋana, mulekeraawo okusojjagana wabula mukolere wamu ng'obukuyege musobole okutuukiriza ensonga gye mwali mwagadde okutuukiriza. Wuliriza ggwe, tuli ku mulamwa era Muhoozi lumukeeredde. Nkugambye bukyangaggulwa bifulukwa kuno yaggudde ekirimu omuntu. Posti tumulabye ng'agenda maaso n'okola posti ez'enjawulo kuva myaka emabega azze akola posti tekyewuunyisa era ne Parliament yatuuka ekiseera neyagalako Musa Monalinga naye era teyalabikako mu Parliamentary Committee. Oluvannyuma lw'okugenda maaso n'okutwitinga ng'atiisatiisa ab'opposition nga wali agenda maaso n'okubajjako omutwe nga bino nno abyolwekereza mukulembeze w'ekibiina kya National Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'amugamba nti singa mumuwenja nga temumulabako mmanye nti nja kuba namuggyeko dda omutwe. Era n'agenda maaso n'okusaagirisa ye kye yayita okusaagirisa ku Twitter ng'agamba bagenda ku executioninga Dr. Kizza Besigye ku muguwa. Era twalaba Winnie Byanyima ng'agenda maaso n'okulaajana ng'alaajanira Robert Kyagulanyi Ssentamu abeeko kyayogera ku bintu ebigenda maaso ku bbaawe Dr. Kizza Besigye paka kati akyagenda maaso n'okuba ng'atemeza emabega w'emitayimbwa.
tiyakoma okwo kokka musajja mukulu ono awalampa n'ebitamukwatako n'ebimuzaalira n'ebimukyabira akalimu obuwuka yagenda mu maaso n'okuwoninga ambasada w'eggwanga erya Amerika William Pope ng'amugamba nti ono musaawa mbala muwaddemu ebibye abeere ng'akuttemu obwanguwa alekere ayabulire eggwanga erya Uganda atalegeza n'addamu okulinnya ekigere kye mu ttaka lya Afrika ebyo twabirabako n'oluvannyuma yagenda mu maaso n'okuba nga yeetonda Muhoozi Kainerugaba yali amulanga ki ngono amulanga agenda mu maaso n'akuba nti bayisizaamu kitaawe Mwami Yoweri Kaguta Museveni amaaso ebyo byonna tuzze tubiraba nga bibaawo ndi mu kunnyonnyola Chief of Defence Force yani mu kaseera kano waawe tulina omutegeerera wetunuulira Chief of Defence Force ono tatunuulibwa ng'omuntu agenda mu maaso n'okutambuza omulimu gwe ogw'obwa Chief of Defence Force wabula atunuuliddwa ng'omuntu agenda mu maaso n'okunoonya sympathy n'okunoonya kyetwandiise popularity mu ggwanga abeere ng'amanyikiddwa abeere ng'atwitinga abeere ng'atiibwa ebikolwa byakola byakwagala kubeera ng'atiibwa kwegamba ng'ali kuganayizingibwa obukulembeze ayagala bufuula bwa bwakabaka bwa nnono baagala bufuula bwa nsikirano era byebyo bikolwa ebigenda mu maaso byolaba bikolebwa ku bannayuganda naye ng'oli ku Yugi Update TV njagala okukujjukiza bino byonna kw'osinzira okuba ng'otuwuliriza tukyagenda mu maaso kakati nno bumukeeredde Senkabirwa agamba ono wabeerewo action ezikolebwa ku ye wadde Chief of Defence Force niye ekikiri nti nno nobody is above the law wano mu Uganda tulina amateeka agatutwala tulina ne constitution ze twabaga ono amateeka gamukwata bulungi nnyo kubanga tumuteeka emabega w'emitayimbwa tetulaba waaki akyayira nnyina akyayinaayina agamba nti okusinziira ku bikolwa byakoze tasaanidde na bitiibwa ebyo byonna byaweebwa jjukira General Muhoozi Kainerugaba ebitiibwa ebyo byonna ebyamuweebwa byajja mu ngeri ya kinnanfuusi byajja mu ngeri ya magiki byabalukawo bubalusi era bangi babyekanganga bwekanzi era kigamba mu byogenda maaso n'okutwitinga mulabikamu ensonga etali nnuŋŋamu mulimu level ne standards Muhoozi Kainerugaba zamisinga bigambo si bya mukutu guno wabula bya bannayuganda bagenda maaso n'okucriticizinga ku nsonga z'ebyobufuzi ezigenda maaso mu Uganda. Oli ku Yugi Update TV nyongera okujjukiza kirya wansi otweyungeko kigambo subscribe kikoneko kakati National Unity Platform Activities Senkabirwa Patrick alese ensonga ey'amaanyi ey'omuggundo ng'agenda maaso n'okulabanga politics ayitiriza okubanga agenjingibwamu abantu abatalina mubeeramu yeepaatiikiddwamu abantu abatalina mubeeramu naddala owa Uganda era ng'agamba Chief of Defence Force Muhoozi Kainerugaba ku social media ayitiriza nnyo okubanga agenjinga mu nsonga z'ebyobufuzi ate ng'agamba okusinziira ku branch eriwo mu military nti balina kubeera neutral balina kubeera neutral under Ugandan's law tebalina kubeerako na kyekubiira tebalina kubeerako sayidi kati Muhoozi Kainerugaba okulondako sayidi gy'alina okubeerako nayo aba amenye mateeka bwe gutyo bwe guli n'obukulembeze bwa Mwami Yoweri Kaguta Museveni bwajja mu ngeri ya kinnanfuusi Yoweri Kaguta Museveni njijukira mu 18 nga amaze okuwamba obuyinza abazungu bagenda maaso n'omulangirira ng'omuyeekera waalidde obuyinza bwagenda maaso n'okubanga awambye obuyinza atutta obuyinza eri bannayuganda era n'agenda maaso n'okwerayiza bannayuganda baacacyanca era baacyakala nga balaba bayinza okuba balina kye babatikkuddeko wabula tebakyakalira nti nno oba Mwami Yoweri Kaguta Museveni azze mu buyinza ekyo njagala mukitegere bannayuganda baasanyuka olw'ensonga nti nno amagye ebiseera ebyo gaali galina amaanyi amayitirivu nga gagenda maaso n'okucunya abantu kutta abantu kuwamba byabwe era nga n'embeera bannayuganda gye baalimu ey'okuttibwa nga baali bagikooye nga balaba nti ono omuyeekera kawambye ayinza okuba nga baggyeko embeera abayinza obba baleetedde akaweerero era waatu neyeerangirira neyeerayiza ku bukulembeze obw'eggwanga Uganda kye bataamanya nti ebyamulwanya omuyeekera byandiddamu mu kaseera mpawe kaagwa kino bannayuganda tebaakimanya wabula baasanyukira akaseera ako akaweerero ke baafunako ak'okubanga gavumenti yali egenda maaso n'okubatuntuza n'okubajeeza ng'ebawamba ng'ebatta yali emaze okuba ng'evaako
kati gwe ali eyampuliriza ku Yugi Updates TV wano wensinzira okubanga nkubuuza nti gwe olaba ebikolwa ebigenda mu maaso mu gavumenti ya Mwami Yoweri Kaguta Museveni byawukanirawa n'ebyo ebyamutwala mu nsiko okulwana. Kati wano wenjagala ojajinge otutegeeze byeyo ebikolwa bimulekawa, bimuleka mu bukulembeze, bimuwanulayo. Njagala ojje mu comment section otuteereyo endowoozayo. Oli ku Yugi Updates TV nyongera okujjukiza ku sinziro bango otuwuliriza. Kakati Ssenkabirwa agamba nti buli kimu ekyabagibwa mu mateeka, buli kimu Muhoozi Kalugendo Gaba kyakoze ayina ensonga nnyingi nnyo zeteetaaga na bujulizi ezimutwaza emabega w'emitayimbwa akwatibwe mbunnambiro, kubanga okusinziira ku ssemateeka afuga eggwanga Uganda alagira ono military officer okusigala ng'ali neutral ng'aweereza sayidi ey'abantu saako ne gavumenti. Mu kyo ki talina kubeerako na kyekubiira. Tuli kwogera kwani? Tuli ku Chief of Defence Force Muhoozi Kainerugaba. Wuliriza. Nga agenda kukatiriza ensonga, Ssenkabirwa agamba nti nno, Ssenkabirwa agamba nti okusaavinga nga officer mu Uganda People's Defence Force, that is UPDF, bakubirizibwa okubanga bamaintaininga strict political neutrality, okubanga tebalinako side nga tebeyingiza na byabufuzi, n'okuavoidinga public actions eziyinza okubeera nga zinterruptinga partisans positioning, kwegamba nga beewala ensonga zonna mu community eziyinza obbayingiza mu byobufuzi. Ab'amagye baba balina okwewala ensonga nga zino. Oyo yenna military officer kimukakatako okwewala ensonga nga zino. Ssenkabirwa bw'atyo bw'atugamba. Wuliriza. Naye bwe tuba tugenda mu maaso n'okutunuulira kati ku kigenda mu maaso, Muhoozi Kainerugaba ddala etteeka eryo agenda mu maaso n'oddigoberera oba mu buwaayiro obwabaweebwa nga baba UPDF. Buno Chief of Defence Force teyasobola kubanga abusoma. Ye abaayi kyembuuza, mateeka akyagatondebwawo okukwata oyo yenna yenna military officer n'abamenya amateeka gano, kakiiko kyakamukwata oba bagenda bbaga amateeka gano nga tewaliwo kakiiko kayinza kuvunaana muntu oyo aba breakings amateeka ng'engeri gye gabatwalamu mu institution yaabwe. Kati wano wenjagalira ggwe ojje otangaze Munnayuganda. Bannayuganda ebibuuzo bingi bye beebuuza, ebintu bingi bye batamanyi bye bagenda maaso n'okwebuuza. Lwaki eggwanga lyabwe ligenda maaso nga liddomukanibwa nga likwatibwa nga kwegamba ekintu ekiri awo ate nga liyina ssemateeka, balina constitution eziyinza okuba nga zibatwala mu maaso. Ssenkabirwa ayagala era agenda mu maaso n'okuba nga alabula okugenda mu maaso ku online political commentary ne ba senior military figure kirisikinga era kyandamaininga institutional discipline eri institution eno eya UPDF. Kitegeeza oba osiiwuusa empisa oba omenye n'amateeka. Okubanga amateeka gwe gakugira mu UPDF gye gakwatira, tolina kwenyigira mu byabufuzi. Gwe yenna military officer, kitegeeza bw'obanga okikoze obeera okyobodde etteeka era obeera okyobodde n'empisa ezibafuga mu UPDF nga institution. Era nga kigambibwa nti oyo yenna yenna asaavinga nga officer anaavaayo openly n'engaginga mu byobufuzi n'agenda mu political discussions aba crossinze line eri clear edefinding amateeka. Ssenkabirwa agamba era awakanya ng'agamba embalirira oba accountability mechanism zirina okubeera nga zikolebwa ku military structure, ayina okubeera nga activatingibwa ku nsonga eyo. Agamba mechanism within the military structure be activated, zirina okuactivatingibwa okukwata bano ba officers abagenda mu maaso n'okumenya amateeka, okuggyako nga mutugamba nti bano bali above the law, nti balina mateeka gabakwata, so nga teri military officer atalina mateeka gamukwata. Buli military officer alina okubeera ng'akwatibwa
avunaanyizibwe ku nsonga z'agenda maaso n'okukola ezitattana ekitiibwa ne sovereignty y'eggwanga ne dignity ey'eggwanga Uganda ne institution at large eyasayininga okubanga eweereza eggwanga Uganda aba atyobodde ekitiibwa kyayo aba atyobodde ssemateeka. Kati bino byonna byonna tubyogera nenja kuba mbayitiramu ku biki Muhoozi Kainerugaba byagenda maaso n'okukola. Si nze nzekka ayogera ku nsonga zino wabula n'abakulembeze abasinga abazze batambulira mu gavumenti eno eriko saa zino bagenda maaso n'okuyitisayizinga ensonga ya Muhoozi Kainerugaba. Lwaki mubuliddwayo omuntu akwata ku nsonga eno? Lwaki agenda maaso n'okutiisatiisa opposition okuggyako nga gavumenti egenda kuvaayo erangirire nti eggyewo oludda oluvuganya gavumenti tekyayagala baludda bavuganya gavumenti. Awo bannayuganda bajja bawulira era temujja kuddamu kulaba muntu n'omu yeesimbako ku gavumenti, bajja gireka eyitewo bwannamunigina ku soft. Ate kijja kuba kitaasizzaako gavumenti obutonoona ssente za musolo ng'etegeka kulonda eve yeerangirire nti tewakyali kulonda ereme kumala ssente za mubi bwa musolo, ate bagende maaso n'okuba nga beewola mbw ate tugenda mu World Bank kwewola ssente zino. Ssente ze beewola zikola biki? Ssente ezeewolebwa oyinza okwekanga nga zisaasaanyizibwa ku nsonga ezitaliimu, ku bintu ebitaliimu nsa, ate ng'ebintu bittattana just ekitiibwa kya ggwanga Uganda. Okitegeera ekintu ekyo? Kakati Ssenkabirwa agamba amateeka ga activatingibwe bwe gaba nga gabadde dormant gayimusibwe gatandika okukangavula ba military officers abeenyigira mu byobufuzi nga bakyali mu yunifoomu ya UPDF. Oyo yenna ajjukira etteeka limugamba omujaasi wa UPDF ayagala okwenyigira mu byobufuzi asuule wali yunifoomu n'oluvannyuma ajje yeegatte mu byobufuzi. Ng'ajje wele sonnyonyiwaza abagamba azabagamba nti Muhoozi Kainerugaba ajja mugamba Muhoozi Kainerugaba siraba kikikupika, yambulamu yunifoomu ey'ebitiibwa byo giteeke wali ojja oyingira eringi y'ebyobufuzi mwekubira eyo ddani okuseteninga abantu lw'okuba nti nno oli Chief of Defence Force mulamba. Awo si y'engeri ennuŋŋamu ey'okulagamu amaanyi n'obuyinza. Amaanyi bagalagira mu bikolwa na achievements z'okiivinze ng'osinziira ku kifo ekyakuweebwa. Ekifo ekyo nno si kyakulagiramu maanyi wabula kyakutwala kyakulaga maanyi ng'okola ebyo ebitwala eggwanga mu maaso, ng'ogenda mu maaso n'okkuuma eggwanga mu katyabaga ke bayinza okuba nga bagwamu. So si kukwata yunifoomu kugenda mu maaso na kutiisatiisa bantu. So kino ekikolwa naffe tukivumirira bwe gaba nga amateeka gasobola okukangavula ba military officers bonna abava ne beenyigira mu byobufuzi nga tebagoberedde constitution eyamendingibwa mu UPDF Act. Ako nno akawaayiro kali 106 kabakugira bulungi nnyo obutalinnya kigere kyabwe mu byabufuzi, basigale nga bali non-partisans, basigale nga bali neutral, nga baweereza ku sayidi zombi, sayidi za gavumenti sako ne sayidi y'abannansi. Remarks zino ezikoleddwa Ssenkabirwa wakati mu bigenda maaso ebigenda maaso n'okubanjibwa eggwanga. Muhoozi Kainerugaba gye buvuddeko ng'akola posts ku Twitter awo yagenze maaso n'okukomentinga ku domestic political development eri ku ludda olw'opposition ba activities sako ne activity ezikolebwa ng'agamba national security matters zirina okubeera nga zikulitisayizinga nga zi-increasingibwa nga zi-overlappingibwa eri political messages ezigenda maaso ezikolebwa ne military officers. Under Uganda military framework amateeka agagavaninga oba agafuga Uganda People's Defence Force agateekebwayo agakugira prohibitinga serving officer yenna okuva mu participant in partisan politics. Kyentegeeza nti amateeka agaframingibwa eri Ugandan military officer, amateeka agafuga UPDF gakugira officer yenna mu uniform ya Uganda People's Defence Force obutaparticipatinga mu byabufuzi mu politics. Gamukugira bulungi nnyo. Kitegeeza wano Muhoozi Kainerugaba amateeka egamukwatira. Gubadde oyinza okwebuuza nti Chief of Defence Force bayinza omukwata. Chief of Defence Force ye asobola okukwatibwa bulungi nnyo kubanga wano amateeka gamukwatira ddala bulungi nnyo. Ate ng'agenda maaso n'okukola commands ezikwata bannabyabufuzi ne babacunya
ne babateeka mu kasitozi za poliisi, ekyo nakyo kimenya mateeka. Era ne poliisi yennyini eba emenya mateeka okugondera ebiragiro bya Chief of Defence Force okukwata munnabyabufuzi omuggalira. Era ne military officer yenna ayambadde yunifoomu ya UPDF oba JET oba CMI okwenyigira mu byobufuzi oba okuweebwa komandi n'akwata munnabyabufuzi n'amuggalira, ge mateeka agasookebwa okumenyebwako ddala. Nga ne tunnagenda n'akomandinze tusooka kukwata oyo gwe bakomandinze aggalirwe, kubanga aba amenya amateeka. Amateeka ga UPDF gatulambika bulungi nnyo, gatulagira okubeera nga tuli bannani partisan politics, obuta practicinga in partisan politics. Tulina kubeera bannani partisan ffenna abambala yunifoomu ya UPDF. Kale nno bakomuredi abambala yunifoomu eno tubategeeza mugende mu maaso n'okubeera nga mujjukira omulimu gw'abasayiningisa, okubanga mulina okukuuma amateeka bannansi n'ebyabwe, so obutagenda mu maaso nakutyobola ddembe lyabo abagenda mu maaso n'okwesimbawo nga mubatiisatiisa ng'emugenda obbakwata okubaggyako omutwe. Njukira omwaka gwa 2025 Muhoozi Kainerugaba Chief Omulamba we yakolera statement egamba nti yamaze dda okukola order eri ebitongole byonna ekya Uganda Police Force saako n'ekya Uganda People's Defence Force saako ne ba CMI. Oyo yenna si anaakwatibwa ng'agaanye okukwata Bobi Wine nga yenyigidde ng'ali ku balwale ajja kukwatibwa. Kitegeeza abamaze obbateekayo okutyobola etteeka eryamendingibwa, so ekyo ekintu kyali kimenyera ddala amateeka. Era Bobi Wine tujjukire bulungi nnyo mu submission ze yagenda mu maaso n'okukola Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'atuuse mu Geneva Summit saako ne mu European Parliament, yagamba nti obulamu bwe bubadde ku risiki. Abadde alisikinga okubeera mu ggwanga lyattu Uganda kuba yali amaze emyezi ebiri ng'agenda maaso n'okubeera ng'ayiggibwa ne gavumenti ya Mwami Yoweri Kaguta Museveni. Tujjukira bulungi nnyo ebiseera ebya nnaku z'omwezi nga 15, 16, 17, 18, 20 mu January w'omwaka 2025 nga gavumenti yali etaddewo obutitimbe n'obutitimbe bw'ensimbi eri mu bitongole ebikuumaddembe. Oyo yonna n'ayolesa obuvumu n'ayigga Robert Kyagulanyi Ssentamu kubanga yali amaze okuba nga abatolokako naye tebaamanya ngeri ki gye yabatolokako. Kati gavumenti n'eteekawo road blocks ku border posts zonna ezikugira Robert Kyagulanyi Ssentamu obutafuluma ggwanga. Era tebaakoma bukomi ku ekyo kyokka, bagenda mu maaso n'okuteekawo ssente eri abo abasobola okuba nga bamuyigga buweewo. Wabula Robert Kyagulanyi Ssentamu teyabeekweka, yayongera obbalaga n'obbakakasa nti mu Uganda mwali era akyatemya bukofu. Era okumanya yalimu nnyo ne ku European Parliament teyagendayo physically, yali kuva kyo ng'agenda mu maaso n'okubeera ng'ali ku screen, ng'agenda mu maaso n'okusubmitting ensonga ze n'okubeera ng'omukiise mu European Parliament. Era yakiika bulungi nnyo n'agenda mu maaso n'okuba exposinga. N'ebyo byonna byakolebwanga gavumenti egenda mu maaso n'omuyigga ng'emwetaagako kopi, naye ebyo byonna bye yakola mpaawo kyakisakisidinga kuba Robert Kyagulanyi Ssentamu yabalaga nti nno aliggumite ng'enjogera ennaku zino weeri. N'oluvannyuma yaddamu okulabibwako mu European Parliament, mu Geneva Summit ng'agenda mu maaso n'okulabisa gavumenti ya Mwami Yoweri Kaguta Museveni. Wabula kino kyabakola bubi era Muhoozi kino tekyamuyisa bulungi nnyo. Wabula mu bye yagenda mu maaso n'okusabumitinga yabalaga engeri gy'abadde abonaabonyezebwamu era ng'abalaga nti mutabani wa Yoweri Kaguta Museveni, Muhoozi Kainerugaba yeegwanyiza obukulembeze amunoonya era ng'amuyigga kumutta era ng'agenze mu maaso n'okusabumitinga abantu be yaakatta. Wabula ye Robert Kyagulanyi Ssentamu n'abagamba abo be yayogeddeko si yo bokka be yaakatta, wabula abo bokka be yaakatta nga ye omuntu, naye ate abalala komandi zaakola battibwe zinnyingi. Oli ku Yugi Update TV kosinziro bango otuwuliriza, nyongera okutegeeza nti nno gwatanatweyongako kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikooneko obeere nga otweyongako. Tukyagenda mu maaso gwali yampuliriza. Kakati nno Ssenkabirwa agamba waliwo possible consequences
nga tudipendinga ku sovereignty eya branch tusobola okunkuludingamu court martial proceedings eziyinza okukwasa Muhoozi Kainerugaba Chief of Defence Force okugeza detention in military custody, demotions, dismissal from service, loss of benefits or imprisonment after conviction. Nti military officer yena akwatibwa nga yenyigidde ebyobufuzi okusinzira ku mateeka agatufuga mu Uganda gawa consequences singa anaakwatibwa. Bino bye bimutuukako wammanga, wuliriza gwe abadde tabimanyi nti okusinzira ku sovereignty muno bagattamu court martial okubeera nga emuvunaana ng'emukwata ng'egenda maaso n'okumuvunaana okwenyigira mu byobufuzi oba omuditeininga omuteeka mu custody za military mu military facilities ne zigenda mu maaso n'okubeera nga zimukangavula ku kikolwa ky'aba agenze mu maaso n'okuyisaamu amateeka agafuga UPDF amaaso. Jjukira nti nno kuno kuba kuyisaamu UPDF maaso ate ng'era bwe kiri kubanga olaba baatondawo eggye eddala erya SFC lisobole okugenda mu maaso n'okuyisaamu UPDF amaaso. Kino mmwe mukirabe kakitegeeza buli kimu bakikola tebeeguya era bayinza n'okugamba nti Muhoozi ye kati yakyuka ali wa SFC nti SFC tekwatagana na UPDF era amateeka agafuga UPDF yo tegagikwatako. Ebyo nabyo oyinza obbiwulira kakati okubateeka mu military custodies oba okubassa ebitiibwa byabwe balina demotion kitegeeza kubakkiriza babajjako ranks ezo zibayina ennene ezibadde zibawaga. Ebyo ebimu ku bikolwa ebyandikoleddwa okusobola okukangavula amagye mu nneeyisa gye gagenze maaso n'okweyisaamu. Okudismissinga okuva mu service obutaddamu kuweereza mu service ya UPDF ne bakudismissinga ku bikolwa byogenze maaso n'okwenyigira mu byobufuzi kubanga oba otyobodde etteeka erikulagira okusigala ng'oli neutral osobola okuba ng'osavinga ku sayidi zombi, ku sayidi eya Uganda ku sayidi ey'abannansi ne sayidi eya gavumenti, oba okubateeka mu nkomera nga ba convictions amateeka gabavunaane ku lw'ebikolwa bye baba bagenze mu maaso n'okukola. Newankubadde analytics enforcement egenda maaso n'okuhandlinga internationally within the military structure ebiddirira bitipendinga ku formal investigation saako ne command decisions eziba zikoleddwa eri military officer. Ssenkabirwa agamba ab'obuyinza balina okwapulayinga amateeka consistently ng'agenda maaso n'okugamba nti okuselectinga enforcement kiyinza okuweakeninga public trust mu state institutions. Okuselectinga enforcement okuyingira mu bantu kubakwata okubakugumbula okukwata bannabyabufuzi kinafuya public trust eri institutions engeza ng'eno eya UPDF. Era yagenze maaso n'okukoowoola n'okukiralifayinga ku boundaries wakati w'omuntu walina okweexpressinga ku digital platform ye saako ne military communication. Ebyo ebintu alina obyawula nti di walina okwakitinga nga military officer na di walina okwakitinga nga his personality. Ebyo byonna baba balina obbiconsideringa gwe mukwano gwange mpuliriza. Nagambye dda oli ku UG Update Civic Sinziro bango tuwuliriza gwe natannatweyungako kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko obeere nga otweyungako. Kakati Chief of Defence Force okuva mu Robert Kyagulanyi Ssentamu yayingira obwengula n'abulawo kimutadde ku bunkenke. Enteekateeka ze baali bayina baali baagala kukwata bano babaggalire nga bwe babaggalira Dr. Kizza Besigye baggalire Robert Kyagulanyi Ssentamu bamale baggalire nga olaba bye baakoze eyaliko Lord Mayor w'ekibuga Erias Lukwago. Kitegeeza amagye gagenda maaso n'okuyisaamu amaaso abakulembeze oba oli awo abandiggumizza eggwanga Uganda ne liba nga ligenda mu maaso mu bikolwa byayo. Naye kaakati olw'okuba nga constitution agenda maaso n'okukyoboolebwa kino tekikyaweebwa kitiibwa.
Muhoozi nga ye long serving senior officer and public figure gye buvuddeko emyaka egiyise attracting attention ku olw'okubeera presence ku mukutu gwe ogwa Twitter ku social media. Wano nno we yagenda maaso n'okuteera frequent statements ezasparkinga political debate wakati w'eggwanga Uganda n'okucrossinga regions ekweyongerayo mu mawanga amalala. Kakati kitegeeza nti Muhoozi Kainerugaba ebikolwa byagenda maaso n'okukola si ffeffekka ababirecognize nga bannayuganda wabula n'amawanga ageebunaayira gagenda maaso n'okutunuulira ensonga eno era batunuulira akatyabaga Uganda ke twolekedde mu kaseera nga kano. Gye buvuddeko embiranye wakati wa Muhoozi Kainerugaba ne Joel Ssenyonyi nga Joel Ssenyonyi tukimanyi bulungi nnyo activist mu byobufuzi era leader of opposition sina kyokka spokesperson w'ekibiina kya National Unity Platform. Ekirala tukimanyi bulungi nnyo advocate mu byobufuzi wakati mugenda maaso n'obba criticizinga ng'akola omulimu gwe nga chief nga leader of opposition agenze maaso n'obbateeka ku bunkenke mu parliament ayimirirawo nga one arms bakyogera batya one man's army one man's army mu parliament n'abakwata n'abakuba kakota. Kakati nno kino kikaluubiridde speaker parliament Obofi okubanga alina okudikirayinga ensonga y'okuba nti balina etteeka lye baagala okuyisaawo nti omukulembeze w'eggwanga abeere ng'alondebwa abaka ba parliament. Kakati bamanyi mulimu one man's army Joel Ssenyonyi etteeka ayinza obutaliwa mwaganya. Kati chief of defence force aleeta ekirowoozo agamulaba mutya nga we natondawo ekibiina kyange ekya Patrick Ligi Uganda mulowooza so asinziireeyo ne ŋŋamba nti kati ekibiina kyange kye kironda leader of opposition nga mugamba si we kibeera. Ekibiina ekiba kisinzeemu mu opposition abangi mu parliament kye kigenda maaso n'okulonda leader of opposition. Kati tubadde tuli wa Muhoozi Kainerugaba ng'agamba nze njagala kujjako era n'atumya basajja b'enfanfe minisita Kabanda agende maaso n'okubikkula ebitabo butya bye bayinza okujjako leader of opposition. Okyo kibanga kubikkula katabo kusoma engeri y'okunaaba nga tukozesezza mazzi nga ke katabo ke bakusanze osoma. Kakati ne wano weekitibwe ekiri naye bya Uganda bizibu oyinza osanga nga ssemateeka nvuluze waatyo nga takyali mu nsa. Kakati Muhoozi Kainerugaba agamba ayagala kubanga ajjako Joel Ssenyonyi ku bwa leader of opposition tamwagalako akoye okubanga alingirizibwa. Era gye buvuddeko bali kabwanango nga Joel Ssenyonyi amugamba nedda gwe ky'oba okola kiri kimu gw'ojjako yunifoomu y'obwamagye eyekufula obwakabi eyekubanga egenda maaso n'okufuula ekirala ojja oyingira erwingi y'ebyobufuzi tutandika okubeera nga tuzeefumita eŋŋumi z'ebyobufuzi oziwulire so si kuva eri kweyagaliza kifo na kufuga ntebe y'obukulembeze ku ngeri gy'otakoleredde kifo kino. Oli ku UG Update TV nyongera okukujjukiza gwe mukwano gwange k'osinza obba ng'otuwuliriza. Kakati Muhoozi Kainerugaba nkugambye nga bulijjo ng'agenda maaso n'okubeera ng'atwitinga era minisita Kabanda yagambye nze omulimu gwange ku implementing ebyo mukama wange byompadde era ngenda kukola ekisoboka okulaba nga Joel Ssenyonyi tumuzze mu kifo ky'obwa leader of opposition. Wabula Joel Ssenyonyi kugambye tanaakubanga breaking silent ku ebyo ebyayogeddwa era bino abitunuulira ng'ensonga ezitaliimu temuli nsa. Wabula njagala okutegeeza Mwami Yoweri Kaguta Museveni azze atuleetera Muhoozi Kainerugaba ng'ayagala amanyikibwe mu bantu naye tosobola kumanyikibwa mu bantu ng'ebikolwa byo temuli nsonga edifendinga bannayuganda. Buli nsonga gy'oleeta yakukaabya na kujeeza bannayuganda. Kati so ensonga eno nze ŋŋamba tebannuŋŋamu eri bannayuganda. Bannayuganda kati we batuuse amaaso bagatunuulizza abo abasobola okuvaayo ne babanunula ne babajja mu kaseera akazibu. Kakati Joel Ssenyonyi alabika ng'omununuzi w'eggwanga ku bigambo byagenda maaso n'okukola era mu bigambo yayogedde ebizito ennyo nga Muhoozi amaze okugenda maaso n'okukola positi ebatiisatiisa obbasiba yagambye leader of opposition Joel Ssenyonyi saako ne Ssemujju Nganda ng'ayagala kubeera ng'abakwata abaggalire era y'ensonga lwaki mu kalulu ka 2026 baafuba nnyo okulaba ng'abaka
abayinza obbalemesa mu parliament babaagala bakukunyulewo era ne balangirira awo bataawa nga kye baagala kwe kusofoninga ebintu mu parliament bakole buli kimu kye baagala vulugu gwabwe nga terijja abakuba ku mukono. Kajoole Ssenyonya bagamba nedda ssebo kino mutusanze tulaba. Oli ku Yugi Update Civic Sinziro Bango otuwuliriza gwagala otweyungako kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko obeere ng'otweyungako. Kuva mu 1886 Mwami Yoweri Kaguta Museveni azza planinga engeri obukulembeze buno gye bunaasikibwamu nga tebusikibwa Munnayuganda oba omuntu yenna gwe yasangawo wabula nga busikibwa wa famire ye era agezezzaako nnyo eggwanga Oddikuba Muhoozi Kainerugaba basobole okubeera nga bafuga eggwanga lino nti taata waavaako omwana yaddako. Ne Bannayuganda ekintu kino bakyakinsisitinze bakyakiremezzaako bagamba nti tetugenda fugibwa muntu agwe twatuteddeko obuteesi twagala nga ffe eggwanga erya Uganda tubeere nga twerondera abakulembeze baffe. Kakati nakuleeteddeko dda Miriam Matembe ng'agenda maaso n'okwemulugunya ku nsonga za Mwami Yoweri Kaguta Museveni obbakubako Muhoozi Kainerugaba ng'ayagala agende maaso n'obbakulembera ye n'akikuba bubi nnyo ng'agamba ekintu kino tekisaanidde. Ye agamba ensonga eno tesaanidde wadde n'akamu n'akeddagala olw'ensonga nti nno Uganda bali wise enough tebasobola kubanga bakulemberwa Muhoozi Kainerugaba. Omuntu agenda mu maaso n'okukola ebikolwa eby'ettabbo ku bannansi aba tasaanidde kuweebwa mukisa kubeera mukulembeze wa ggwanga Uganda. Era ng'agamba Mwami Yoweri Kaguta Museveni talowooza nti eggwanga lya famire takolera decision making Bannayuganda baleke beerondera omukulembeze gwe banaabaagala. Ebikolwa eby'effujjo ebibatuusiddwako bibamala. Muhoozi kyabatuusizzaako kibamala. Ekyokubatta, ekyokubabuzaawo, ekyobbatuntuza Munnayuganda n'abulwako institution yonna emulwanirira. Ng'otunuulira ebitongole ebya Uganda Human Rights Commission tebikola. Otunuulira ekya Uganda Law Society nakyo tekikola. Kati Munnayuganda n'asigala ng'ali munnamunigina. Olw'obudde munzikirize enkome wano naye nga mbakulisizaayo obwakedde kansubire nti engeri gyeri wiikendi bigenda batambulira bulungi nnyo mbagaliza egganda lya wiikendi eddungi tugenda kubanga nga tukomawo mukwano gwange gwe kyoba okola kirira wansi subscribing ekigambo awo ku Yugi Update TV waliwo ekigambo subscribe kikoneko obeere nga otweyungako. Wabula njagala mbalekera akatambi kano n'oluvannyuma tuneesangayo mu comment section. Mbagala nnyo. Mutabani wa Museveni n'afuuka nga Katonda for what? In fact Yerukwago yakafuka simanye emirundi mmeka ali awo ayogera byayogera teryamukwata teryamusiba eggwanga lyonna litidde. Ekyo President Museveni kyotukoze eyo ligase gy'oyagala kuleka behind. Nzijukira mu mwaka gw'2023 nze n'emuntu bwe twali Kyankwanzi Mugisha muntu bwe twakubuulira nti President Museveni ebyokujjako term limit biveeko muntu n'akugamba nti taata jukira ligaseyo nti muve ku ligase yange nze njifaako. Kati njagala kubuuza President Museveni, my dear brother whom I embraced with all my heart, whom I loved with all my heart, whom I worked for with all my heart and worked for this nation with all my heart and energy and everything. Njagala kubuuza ligase ekijoleka emabega efaanana eti y'okutwandingova ku mutabani wa talina na bwenje. Obwenje mbuyita ki mu Luganda? Talina wisdom. Omuntu alina wisdom tayinza kukola ebintu ng'ebyo. Kati nze mbuuza kati ekyo nkimaze. Njagala President Museveni vaayo okola accountability. Toyinza kutuwa mu mikono gya mutabani gw'eggwanga lya Uganda si liryo. N'aba ministers bonna boolaba abakazi abanyankole bonna mukazi we mulumuna w'omukazi we muwala w'omukazi we muwala wakute wananka wasali musale muwala mashiki bali eyo 5 women bali eyo eka ya Museveni. Emisoro gyaffe gyegenda ffe tuli wano mundaba wano ndi naki naye ndi na Yesu yamala naye nze njagala kumugamba aveeyo lekeraawo kutuhandingova ku mutabani wo atalina na bwenje. Singa abadde alina obwenje yandibadde akola ebituufu. Naye ekyokubiri nze mbuuza mwe abapoliisi mwe poliisi
Uganda police yaki lwaki temuhanding over? Why don't you throw lwaki throwing down your bakiyita kikulekulira? Lwaki temulekulira ne mugamba nti ffe oba mwatuteekako okutukozesa ng'amagye ffe tulekulidde? Kubanga nze constitution gye nakola, nze omu ku bakola constitution kyensiimako Katonda. Kimu ku bintu byensiima Katonda, naliwo nga Museveni tannatwala bukulembeze, nendaba byonna ebyaliwo, nenyingira nenkola constitution, nenkola nga bwe twakola nga tujja Uganda kuva wansi kutuuka gye twagituusa. N'ekinduma kulaba ndi wano nkyaliwo nga kaliisoliiso, njiraba nga witness njiraba ng'eddayo. Naye President Museveni teyandibadde n'akola bino byatukolera. Mutabani we n'atufuukira nga Katonda waffe. Mutabani wa Museveni n'afuuka nga Katonda. For what? N'ayingirira kugamba yafuga poliisi, yafuga parliament, yafuga judiciary, yafuga buli kimu kyonna. Ngani? Who is he? Nze nsaba Katonda tusalirewo ky'okukola. Singa Katonda wange ompuliriza, sigamba nti omutti. Naye kola ky'okola otuyambe. Musajja agenda kututta n'emyoyo nga ffe tukyali balamu.